Yes, okay. Tugende maaso katono nyo kasoke tulengera akalongo kuva manafa Light Schools Bulenga with VJ Emmy official. Alright, Emmy wokatera VJ Joshke wenkakwatira. Ku screen yo mwana to film bagita My Right era nga yazalibwa abaana aba Light Bulenga babayita tena team drama actors. Light Bulenga eryo somero likyasinza okuba eryo mulembe gundi gwe towakana. Nenga guno mulanga eriba obiz ne ba ogizi mwenna. Gwe eyasomerako ku Light Bulenga eyali Late Academy Bulenga okategedde kuva mu 1993 okutuusa kati tubategeza nti olunaku olwa Saturday ya wiki eno yennyini mwana tu ategenda kubeera reunion yaba Obiz and Ogizi. Kati n'olwekyo minister ali eyo, omukulu ali eyo, omukungu ali eyo, sebo oba nnyabo nga wali ku Light Bulenga jangu tuddemu tusisinkane. Daddy Joseph Mbuga Kiberu Salongo agabude mujje n'obuveera kubanga tugenda kulya tubwegere bigenda kubeera sanyu nga bumanyi nti n'essomero lyaffe gye twasomera ate mwana tutetuyinza kwerabira kubanga lizimbye omusingi kino kyonna kye tuli ate naddala nga nze VJ Joshke ngamba nti no thank you Daddy Mbuga for Light Bulenga ate nga batukoleyo ne bandwe kampasi ku Light Bulenga ly'essomero lyenjogerako nga ly'essomero singa otwalayo omwana wo aba afunye ebintu 5 mu kimu takoma kusoma busomi magezi gana gombitaba ga bulijjo omwana oyo ayongerezebwako courses ez'enjawulo nga woziraba ku screen yo so nga atamaliza atudde ebibuzo ebya DIT kati twavudde ku nkola ey'okubeera ng'omwana agenda kumala okusoma senior 4 alyoka agenda asome course ebyo twabitadde ku mabbali kabeerage ku Light Bulenga batendeka empisa mwana tu atenga ku musingi ogwa Advert essomero kwe liri atenga terikisa baana banzikiriza ndala anti okutya Katonda n'empisa mwana tu bye bikulembera wali omwana wo omuteeka ku Light Bulenga kubanga omutadde mu primary agenda kuva ku ssomero okwo nga afulumye n'omulimu obadde okimanyi nti abaana abali ku Light Bulenga bayamba ku bazadde baabwe okwesomesa batya omwana wamalayo omwaka gumu aba ayina obukugu obusobola okukola omulimu omulala era abaana ba Light Bulenga bojja okusanga ku workshops ez'enjawulo bano balunzi bano baki babazzi kwegamba buli kosi yonna nga wogiraba ku screen yo nenga mbajjukizera ba Obiz ne ba Ogizi nti tusinkane ku Light Schools Bulenga this Saturday okumanya ebisingawo enamba ezo ku screen zo kwoba okuba